Ate bwe tweyongerayo n'amalala ge tulina bo abatuuze ssaako n'abasomesa ekitintale baguddemu ekikango oluvannyuma lw'okusanga omusomesa ng'afiiridde mu nnyumba mw'abadde asula. Omusomesa Afudde abadde ayitibwa Ibrahim Semmambo w'emyaka 22 ng'abadde asomesa ku Bishop Cipriano Jahangire Primary School ekitintale era ng'okusinziira ku batuuze omusomesa ono yasemba kulabibwako ku Sande bwe yali agenze ku ssomero okutegeka ebibuuzo by'abayizi. Abatuuze ba zone 12 awagudde enjege eno nga bakulembeddwamu ssentebe Ndawula Godfrey balina bye balambulula. Omusomesa oyo ku Sande yalabibwako ng'ali awakaawe ng'alongoosa ewuwe. Oluvannyuma lw'okulongoosa ewuwe n'agenda ku ssomero n'abaako emirimu gy'akola ku ssomero gy'okumakinga waka w'abaana. Olwamala okumakinga waka w'abaana n'adda awakaawe. N'ayeza n'engoye ze n'azireka ng'azaanise ku waya n'ayingira mu nju ye. Tubadde tumulaba naye nga tetumumanyi naye bo bali banne tubalaba oyo tunyumya nabo. Abamu batuuze mu kitundu kyaffe balinamu n'amayumba so yebyo. Abasomesa okuva ku ssomero lya Bishop Cipriano nga bakulembeddwamu akulira essomero lino Emmanuel Kakuwa wakati mu nnaku batuuseko omusomesa w'abadde asula era ne basaba ab'ebyokwerinda okwongera amaanyi mu kukuuma ekyalo. Poliisi oluvannyuma ejjawo omulambo gw'omusomesa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Tukwebaza okuba ng'otambudde naffe mu gataliiko mu ttonto ku ssaawa emu ey'akawungeezi tulina agabuutikidde ku ssaawa nnya nga bulijjo agataliiko nfuufu. Oluvannyuma lw'obulango tugendagendako wali abantu balabe bya bajeti bitambula bitya era nga Sseruga Charles Matovu ne guruupu ye oba ne kabineti bonna baatuuse dda mu studio babe nga balaga ekinaabaawo n'oluvannyuma bajeti esomebwe. Nze Sharifa Namyomba, olunaku olulungi.